Eddy Samsuza avuddeyo n'agamba nti Pastor Yiga abadde amuyiiza ennyimba, abadde very good songwriter and composer, era nga recently abadde yakabeera wali ku studio ye emanyikiddwa nga Bank Records, ng'agenze mu studio okuba nti awandikira omuyimbi omulala omukyala amanyikiddwa nga Angela Katatumba. Atukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli, amanya n'eddoboozi Mpita Kimso Namarich Boya Sudi Junior, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti yes otukkiririzaamu mpola mpola. Subscribe gwe atanaba kuba nti osubscribinga mpola mpola, tutambule ffenna nkugambire subscribe, then otekeko ne walika notification button mpola mpola. And another thing, very important, you can buy for me a super chat down there. Osobola okungulira ka super chat at any amount mpola mpola. Osobola okuba nti okagula mpola mpola at any cost. Zonna osobola okungulira ka super chat noba nti otsupportinga mpola mpola. Super chat eri wansi awo osobola okuba nti ofunayo ka super chat muganda wange. Nenfunayo kyenfuna mpola mpola, then kati ne tutandika okuba nti tuzimba ebintu by'ettabo n'otambula n'otandika okuba nti yes buli kyoyagala okifuna nga tugenda kukola wano omukutu. Mugenda kakasa tugenda kukola omukutu, tugenda kubeera nga BBC, tugenda kukola wano omukutu nga buli kifa mu nsonda tugendayo live, buli kifa mu nsonda tugendayo live. So nolwekyo tusaba yo support nga tuwayo ke bayita nga tuwayo kye bayita ka super chat, nga tuwayo kye bayita super chat. Buy at any cost, obeemu $2-3 bambi donate for me mpola mpola, nange nsobola okuba nti twezimba mpola mpola tukutuuseeko ebintu bigenda okuba nti tuleeta mu maaso awo. Thank you so much for moving with us. Thank you for supporting us. Thank you for being there for us. Omukutu guli gumu Uganda Mukamooli. You can follow me on Facebook okosa Ntambi Kimso, agenda ku Twitter nkosa Kimso 16, Instagram nkosa Ntambi Kimso 5, arenga ku TikTok nkosa Kimso 16. Welcome to Tamana naffe tukuletedde lunaku lwa leero, tukuletedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Musuza. And now, fenna tukyakungubagira omukungu amanyikiddwa nga Pastor Yiga, era nga mpola mpola wafiiriddwe nga bintu bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. Abamu bogerako Pastor Yiga nga badde content creator, especially ababadde bamanyi TV production, television production, ababisoma n'ababifollowinga. Ojja kwesanga nti musajja mukulu ono bambi aze nga akola ebintu eby'enjawulo, alese program ez'ettabo okuli kalondoozi nekikyofa tuwalabidde within small TV with a small coverage okuba nti ereta content asobola okuba nti atrendinga bwatyo. Tekiba kyamu. Bangi ba content creators, bangi abeeyita ba content creators naye nga si ba content creators, nga ba copycat, naye nga te Pastor Yiga abadde one of the examples osobola okugamba nti content creator right from church, television oba media fraternity egenda kuba nti mumisinga nnyo okukokata ne church mpola mpola. Naku lwa leero Musuza ayogeddeko naffe n'atubulira biki bigenda mu maaso, biki byabadde amanyiko Pastor Yiga na biki Pastor Yiga byazamukolera mpola mpola. Kugerako ne Kenzo avuddeyo n'atugamba nti Pastor Yiga omwezi nga gumu n'ekitundu yabeerako ku studio ye, era nga ekyali kimututeyo okuba nti obaoliawo awandikayo ennyimba ez'enjawulo. Kenzo agamba nti Pastor ono yajja ku studio okuba nti awandika ennyimba. Abatamanyi nti Pastor Yiga abadde awandika ennyimba ez'ensi. Pastor Yiga, he has been a good songwriter, especially mu nnyimba za kadonka mwezo. Botunulira ennyimba za nabbi omukazi zonna ze yayimbanga, musajja ono yaziwandika. Bw'owulira Mukama nti ku lw'omugugu, musajja mukulu amanyikiddwa nga Hassan Nduga lwe yayimba. Omusajja oyo amanyikiddwa nga Pastor Yiga yaziwandika. Bibuuza Hajati Madina, Pastor Yiga yaziwandika. Pastor Yiga yawandise ennyimba nnyingi nnyo, ezimu mbiwulira Jempita, Jose Chameleone featuring nabbi omukazi. Yes, Pastor Yiga yaziwandika. Ekyo kikulaga nti abadde good songwriter, era nga wetwogerera abadde finally nga amaze okuba nti ajoininga kye bayita big talent, okuba nti obaoliawo working with them mpola mpola. Kenzo agamba nti Yiga wafiiridde abadde amaze okuba nti obaoliawo bakola naye kye bayita mutual understanding, ng'agenda kuba nti afuuka official writer wa big talent, era nga abadde aze akola project ez'enjawulo ne big talent. Yawandikayo ennyimba ezimu oba endala, yawako idea ennyimba ezimu oba endala ku Kenzo zaalina. Era Kenzo agamba nti afiiriddwa omuntu abadde mukwano gwe, afiiriddwa client we, afiiriddwa yes obaoliawo manager we, afiiriddwa omuntu abadde amuwa direction mu music writing and composition. So nolwekyo agambye nti Pastor Yiga bamufiiriddwa nnyo. Wetwogerera
Last month, Pastor Yiga yalabibwako n'omukyala amanyikiddwa nga Angela Katatumba. Recently nga bakavewandre Angela Katatumba amaze okukola akayimba akagamba tugende mu church. Yes, mabebi tonerabira nga amaze okukola akayimba ke bayita tonerabira keyakola ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre. Musajja omukyala ono yagera mu maaso okuba nti anoonya akayimba akala. Then mukuba nti ajumpinga anoonya mpolampola we yagwirira ku pastor ono. Pastor Yiga yagenda mu maaso okuba nti obuli amuyambako n'okuba nti beenoonyako mpolampola n'amunoonyako. Ne bagenda ewa Kenzo mu studio era nga babadde bafumba something nice ne pastor ono babadde ba composinga music babadde ba composinga oluyimba mpolampola era nga body all songs are voiced nyimba zino zali voiced buzz voicing ewa musuuza ku Bank Records. So byebyo Kenzo agamba nti Pastor Yiga abadde mukwano gwe. Pastor Yiga abadde very good songwriter nga yes abadde songwriter. Nze nga omuntu nga Kimso abadde amanyi Pastor Yiga nsobola okugamba nti Pastor Yiga awandiise ennyimba nnyingi ez'abana Uganda ez'akabi eza bandi ne kadongo kamu. Abamu ku bayimbi abedda abakadde okuli bassebata abo bakafeera abo omusajja oyo alinamuko omukono like he used to write those songs era nga Pastor Yiga abadde tamanyi nti yali muyimbi wa kadonkamu mpolampola then kwe kuvaayo n'atandika church n'atandika n'akyusa eddiini then mukuvaayo mukuba nti akowa ebyensi kwe kutandikawo church naye nga te Pastor Yiga yali munnakatemba yali muyimbi wa kadonkamu yali muyimbi ate nga munnakatemba omuzanyi w'emizannyo egyo asonola ekyo oba obadde tomanyi Pastor Yiga nga omanyi bintu bya church byokka abadde musinga bubadde mwebuuza lwaki pastor alina like yes alina gundi bwetyo abadde akola ebintu ebyettabwe ebyewunyisa nti like pastor entertainment industry takiguddemu bugwi. Pastor yazalibwa nga ali mu entertainment industry gambye yali azanya emizannyo mu groups ezenjawulo era nga bw'otunulira n'ennyimba ze bakola ba revival band olaba nti story flowing nti bw'aba awandika script olabira ddala nti ekintu kivaayo mukama nti kula emigugu yes bibuuza ng'olabira ddala ebintu omuyimbi we kyayimbako kiba kibuuza concept yakiwandika n'ateekamu ne katembo oyo omuntu kyasobola okuba nti oba oliawo asanyuka n'okuba nti teyerabira mu luyimba kimaking ennyimba za pastor ono okubeereza ettabu Betty Namisinga yenga okoze eki nyimba zeyawandika zonna ezo Betty Namisinga n'amwandikira oluyimba so like Pastor Yiga. Kenzo agamba nti Uganda efiiriddwa omuntu oba oliawo ow'omugaso music fraternity efiiriddwa omuntu kugambye art industry efiiriddwa omuntu ow'ettabu abadde azanya emizannyo abadde ayimba yali muyimbi wa kadonkamu abadde awandika ennyimba era nga wafiiridde abadde atandise okuba nti awandikira Edisa Musuuza ennyimba kwogata ne Angela Katatumba era nga ekifaananyi ekyo kyemulaba like chiri ne Angela Katatumba nga Pastor Yiga ne Angela Katatumba bali ku studio ya Eddy Kenzo nga bamaze okuba nti bakola nga bali mukula project yali egenda okufuluma mu maaso awo. Unfortunately Uncle Yiga agenze ngoba oliawo tanaba kumaliriza ku mirimu gye naye nga ate zonna nteekateeka za mukama kuwajja ne gyolina okuba nti otambula n'okola ebintu byolina okuba nti okola mu budde bwabyo ebigana ne bigana because that is God akusindika from mission akusindika n'okolako ebyolina okukola ebigana ne bigana kugambye blood wange bw'obanga onjagala okuva ku ntobo y'omutima gwo bw'obanga oyagala okumusupportinga if you want to be part of our journey mugano wange nkusaba genda wansi awo ongulire kibayitaka super chat yako ku dola ntonotono nno osobola okumpa dola emu osobola okumpa dola bbiri osobola okumpa dola ssatu nawe osobola ebitaano ebibiri it is kyonna ky'osobola muganda wange osobola okunyambako nensupportinga I come up with something nice ngenda kuba nti ngenda baleetera ekintu awo mu maaso ngenda kubaleetera Liverpool being okola studio yakabi naye ngenda kubaleetera nga mbaleetera rave coverage ezezo ez'enjawulo tugenda kutambula entertainment industry yonna tugimaleyo tudde mu politics tumumaleyo nga bw'oba oyagala kulaba Museveni mu State House mukuleetera wano bw'oba oyagala kulaba Bobi Wine mukuleetera wano kugambye guno omukutu kugenda kubeera nga ofuna buli kimu kyewetaaga twagala kukola kye bayita East African Channel naye nga egenda kubeera Uganda Mukamooli ng'osobola okulaba omuyimbi w'e Tanzania Diamond kikyakola ssaawa ezo osobola okulaba yes Arrowboy kikyakola Kenya osobola okulaba Bebe Cool kyakola e Magere egenda kubeera tugenda kukola studio nga like tugenda kukola ebintu nga
to broadcasting especially East African content nga tukola East Africa, Tanzania, Kenya, Rwanda nga abayimbi obalaba. It is gonna be like BBC and I mean BBC ya Uganda naye nga tugenda covering East Africa. So Rachel, if you want to be part of our journey muganda wangenda wansa ngulika super chat yako mpola mpola tugende mu maaso nkuba nti yes twezimba mpola mpola ngambye tugenda batusako ebintu mu maaso mugenda kakasa bampita ntambi Jimson mkutuguli gumu Uganda Mukamooli byebyo bya pastor Eddy Kenzo agamba nti afiridwa yes omuntu we afiridwa chaliwe abadde boli awo atandise okuba nti amukwata ku mukono webera kuba nti otambula naffe bampita ntambi Jimson. Bye bye.